mbalekewa mukyala yali mu ddwaliro yabadde ki omukyala yabadde ki omukyala ali mu ddwaliro yanti buzibu kimulwadde agenda kuzaala mwana wakusatu kubanga pulezidenti waba yatugamba tubeere ewaka nga tetuvaawo tetutambula tetukola ki tegambe alina okukola ekyo tuzaale twale tubeere ku nsi nekye nebuuza sekana lumye yayise bakomediani bokka abayimbi munaye waliwo yabayise agibundi agibundi bani ologundi ono wemakindi omukyera alunga yayise abayimbi naye yayise bali abagwa bokka abagwa abakwa bannaye amulimu bachansi nalwegana wekapale nonongereka netutuddeyo mukama yampa era ne mulubirizi lwa mukama olwani oba katonda oba ogereka naye nga mukama waba yampa oyo gotute naye yani oyo muwala wange bamuyitani ye kwini ate ono oyo yetwa sabugembe Pastor Wilson Bugembo afuddeyo. Navuddeyo nabadde ngenza okusabira mwana wange ow'emyaka 13 ow'obuwala bamuyita Kafeero Anna yafunye first grade mwana wange Francoise naye nga nebaza Mukama olw'okuba nti yampadde school fees ate nawa n'omwana wange amagezi n'asoma bulungi ekitibwa n'ettendo taata tukikuddiza lunaku lwa Idi Ssebo wasiramuse ddi emmere ng'olina olinga ng'ogamba gwaguze taata kati gwe kyolina okumanya n'oluwombo luulwo ono omwami eyatuyise wano bamuyita Haji Namunye yatumajeko ennaku etulumidde emyaka 2 okuviira ddala mu lockdown yatandika fere tufunanga ku ssanyu batuwa kawunga batuwa bijanjaalo batuwa bintu bikalu sabuni munnyu naona Haji atuyise tugenda kulya ate agenda tuwa netwa embaga tuli ku y'amasanyu naye mukulu yeeraliikiridde Kapere kiri kita Kapere omukyala ali lubuta ati bannange Ssebo lino essanyu sirirabanga Ssebo kubanga laba ennyama eno nnyama ngitwala waka era gino enva oziraba okusinga okugenda okugula ekiro y'ennyama genda gitwala ewaka nguleyo ebinyeebwa ngiweemu ettetu ky'okulyako enkya toyabika nabbanja toyabika erubuto Kapere owaye Kapale kiri kitya taata ate emmere oze kusiba n'abewako batwalire nabbanja atayatukoze tewazifuna za nabbanja bino nabirabanga mukyali dda mama pakemena tuleteyo katuli bato kaka tuli mu film part parking kibaluma omanyi abantu boku social media bafuma mugezanga ne muvuma njalogo omuntu ensene zimubuke mukawombo neera bakulabye edda kati bagezanga ne banfuma kyenkola kiyambanze kati olaba omutiitizi yawangala mu ntalo kati bo abantu baseka mu parkings ekya bagenda babayuya nga nze n'empombo zange Sebbanga emitwe gino effujjo lyemukoze mulikoledde waani era tubasanze waani wano wa Haji Namunye wane bunamwaya Haji ono yatuyise ayagala nnyo komedi waffe era tewali bayimbi waffe si kibi era siga nti oba tukikoze lwampalana naye ng'omuntu agamba industry ya komedi bebasinga omumalako stress ffe tumujjanjaba ffe badokita be nga naye mwalimusalimu ekirimi bakomedian abatayitiddwa sife bakomedian fekka bali mu Uganda naye abatayitiddwa mumanye you are still upcoming mwe muli ba upcoming awo tolumbye taata si kulumba onayita basiniya kati Sebbanga ebbanga lyavugidde taxi mu Gomesi kati yabivaamu yafuuka sita kati abayimbi bakoze ekibiina ky'aba superstars bakomedian mukikola ddi anytime now nga mweyawuddemu obutabeera n'abakateeri yatusuubiza $225 cash zakwewola buli omu oba ekibiina kyonna fenna ng'ekibiina tabawadde ntono zitumala tetwagala nnyo kumufuukira zike so tugenda kuba nga twekolamu omulimu tube nga tukola ekibiina ky'abasuperstar bakomedian baloko abawansi eno bakubali abaluzungu bali abayayaya bali wakula balooza balina oluzungu lungi naye ng'enjala ebaluma owaye Kapere gwosazeewo okuleeta famire eyo yonna omukyala aliwa kuba tulengera bali balabika baana musibidde emmere musibidde olaba enkoko eno
olaba enkoko eno ojjamu engitadde ngizizza mu luwombo ngitwalira mukyala wange osekeera munnange tetulina kulya ffekka era tulya n'abaki n'abantu bange bano baana bange entambula nabo era sibaleka mabega osekeera era bino byonna genda bitwala mbiriire ewaka Kapere woolidde emmere otegeddewo ewa aji namunye enabunabwaya sikwayiika Haji olina kyomubanja kuba emmere abikoze transport aji sina kyemubanja mpozi transport ate omusaba y'amafuta Haji ekirala lupi leero Kapere Haji namunye yatugase era nange Kapere mwekangidde wano bulijjo tubadde tulina olutalo naye Kapere nga tulina obutakkaanya so okulya kubaddiŋŋanyiza obayidiyo okusala ebisolo etuddiŋŋanyiza ekyamazima kiri nti Kapere nkusonyiye so emmere erina amaanyi oba okulya kulina amaanyi era okulya kulina amaanyi naye nga gwe twebaza Haji namunye eyakoze kino ekijjulo kuyidde eno ey'okusala Haji nga tetumulaba gyatubuuze Haji bwali ate ajja tikabyomulaba ajja tutunuleno yajja ti waffe omu bwati tuli babiri mundu bamuyitaani erinnya tunula eno mu kamera ajja ti kabuuze abasiraamu mukikola mutya okubeera nga ate mwagalana nga timwewalana ngaffe abakyala baffe ababakatuliki ekituufu kiri nti eddiini eragera abakazi bana ate mujjawo si muyeekera mujjawo bw'omuyisa obulungi takuyisawo kati nze mukyala mukulu ye namba 2 simulinaako buzibu Haji emikolo agikoledde kewalala ng'ogyeko wano ewuwo oba akoledde bukolezi mukolo wano leero wokka agikolera wano babano ge maka amakulu Haji wamufunza watabula kanyo kawulire nedda mukwana nenga kyeneebaza ku Haji yebale kwagala abantu yebale kuba n'omutima omugabi oze era n'obusiraamu bwonna abasiraamu mwebale kwagala bantu ate bwe mba mugabula kati nze ndi musajja mulokole bandibadde bagamba nti ayose ebbanga tasaanidde naye Haji yeffe n'atuyise naye Kapere wuuno era akyasaba nampombo asiramukidde na wano tumuwadde olulala bamuyita erinnya lyenkwalekoze nkuyise erinnya ki Haji Anas yeseka Anasi era olaba erinnya limufaananira ddala naye nga mu kino mbadde nkyakunnyonnyola tubadde tulina olutalo naye Kapere okuba twafuna sente za mukulu Bishop Anne Muwonge ow'e London yatuwa sente ezo okwekulaakulanya tugatte mu nsawo yaffe eya Sako Kapere n'akaana ne tumuwaako ezize bwe wava obuzibu obutakkaanya bonna obwange naye Kapere naye nebaza Mukama nti olwaleero buweddewo era Kapere musonyiye tusonyiwaganye era ne musaba tutambulire wamu mpozi mugambye alina okugoberera amateeka g'ekibiina mwe tutambulira kwanze pulezidenti tulina constitution yaffe gye twakola etutwala okusobola okulanga ekibiina kitambula bulungi alina okwondera amateeka g'ekibiina kutegeera ekirala Kapere ne mugamba yeetonze ngenda kumuzimbira ennyumba sebanga nga wakubyemu sasikolamu ekyo ekintu nkikoze olw'ensonga Kapere musajja wange fenna njagala tubeere b'amaanyi mu ggwanga katuuna azadde abaana baabo batunuzeemu kamera ono bamuyita Trump ono omulenzi ye firstborn Trump second wuuli naye bamuyita Queen ate agenda kuzaalayo ne Biden nga benkana mu size benkana emyaka Kapere ali Kapere talina mulimo ogwo gwe mulimo gwe alina kuzaala busaasi ate kali mu lockdown kye yeekoze alina balongo naye nga muganda wange Lupi webale tulambulako wano we tuli naye wano siwe tusookedde okulya twakalya mu bifo bya mirundi emeka twasoose wa Seeka wali e Kasubi ne tuddako wa Seeka wali ku Sapolo ne tuddako ewa Haji Waziri Kakooza ali Kavumba kati wano we tuli wa Haji Namunye Bunamwaya tugenda wa Amu nayo tugende wa Amu oyo tumukola after Idi ati tugende tusule tunavayo era tugenda wa Amu ne wa Yasini Yasini tugenda wa Amu bakomedi wa mikwano gyamwe kiko Alex Muhanji baliwa abo bagwa siko Alex Muhanji gwe Muhanji omumanyi bankadi balekewa mukyala yali mu ddwaliro yabadde ki omukyala yabadde ki omukyala ali mu ddwaliro yati buzibu kimulwadde agenda kuzaala
agenda kuzaala mwana wakusatu kubanga pulezidenti waba yatugamba tubeere ewaka nga tetuvaawo tetutambula tetukola ki nange nalina okukola ekyo tuzaale twale tubeere ku nsi nekye nebuuza Seeka Nalumye yayise bakomediani bokka abayimbi munaye waliwo yabayise agibundi agibundi bani ologundi wemakindi omukyera alunga yayise abayimbi naye yayise bali abagwa bokka abagwa abakwa banne amulimu bachansi nalubegana wekapale nonongereka netututeyo mukama yampa era ne mulubirizi lwa mukama olwani oba katonda oba ogereka naye mukama waba yampa oyo gotute naye yani oyo mwala wange bamuyitani ye kwini ate ono oyo ye Trump